Nze Sonko Muhammad muli mutya tukyageza kulaba nga tugoberera ensonga y'omwana omuto omwaka ogumu yazuuliddwa mu kitundu ekimu wano ku kyalo Well Spring mu nnyumba ng'embeera etewomesa nakabululu. Talabika bulungi omwana ono muto ne tukyali ne mami we naye tulina omukulu eyataasizza omwana omuwala ono. Omwana omuwala ono muto myaka giri 17 watugambye ne ku myaka 14 15 ali amaze okubanga atayingira obufumbo olw'embeera gye tunnyonnyoddeko etali ya mulembe nnyo eviira ddala ewaka. Bikyatusobedde wakane mu kibira naye nga twaga okulaba ate obulamu bw'omwana buyinza obba ate nga butaasibwa. Tulina mukulu wano Ronnie yogamba otya? Wendi mukama wange kankwatire. Oli omu ku ba defense b'ekyalo kyo. N'ensonga z'omuwala ono zitegedde otya? Ensonga z'omuwala ono zitegedde ku makya kuba Vice atumye omubaka najja ewuwo okuyita ensonga naye nensikirizamu okujja eno nengenza okwanga essimu ekoze eki ekubiddwa nnyo enzijja ngenza okutuuka basanze waggulu wali entuukawo nensanga omwana nembuuza maama w'omwana yaliwa ne bamundanga abantu batabuse buli omu ayagala mukola kyakola ki kyayagala nenga akasoka entaasa omwana ono mujjewo bantu mukola ki muleetako obuzibu ne mutaasa ne mujjawo ne muleeta ne mutuuzaawo era tikibatwalidde ne bakomawo ne bakola ki ne bamulumba era bamukoleko obuzibu ne bagaa bannange nsabye ekintu kimu mumuleke temumukuba tulabe eki kye tugenda okukola ki okumukolera kasi ekirungi kyakoze najja mu mateeka singa ffe abazudde omuntu eno twetwalayo kyandibadde kikola ki kyandibadde kirala naye yeesitulidde najja naddukira mu mbuga z'amateeka bamuyambe tekibaddeawo ne bakoma ne bamugjawo ne bamuzza wali abantu we bali abangi nenziruka ne mujjayo era ne bamuzzaayo nga mbeera kyeriwo empizi badde zimuyitamu kibaddera ereese obuzibu abakyala nga bakoze eki batabuse balaba omwana omuwala ye kibagamba ekyakola ekyamaanyi kunyiriza njala ze kwambala bulungi ng'omwana amuleka akola ki abonaabona ne bamugamba abeera atya nga tasobola kujja mu bantu bagamba omwana wange ali bubi banne mumpe ku buyambi kino ekiyinza onnyiza abakyala abo mwana kubanga ali bw'atyo ye nga yeekolako anyirira bo balina alema okukola ki okulabirira omwana era musawo yamukubye musawo naganze ndi musawo era ndi mukyala kyekimunkubiza n'abantu bebatabukidde awo kinva mujja ne muleta ne mukweka muno mu nju ne tusigala nga tukola ki nga tulaba ki ekigenda mu maaso. Nenze omukyala kinjagala okumubuuza lwaki omwana yalabye okulaba nga atuuka kweyo embeera okulaba nga yenna yenna n'amwambaza okulaba nga yenna yenna nga bw'ali amyusa olumyuka n'atuuka okulaba nga tatunkana na mutindo gw'abaana banne okulaba nga ye ate kibamba tali nga lwaki yanyira okulaba nga y'omwana ye ali bw'atyo. Omwana ali bw'atyo bayithawe tulabyeko omwana ng'eno wansi okuva mu kiwato okukka wano nga tulaba amyukiridde nnyo obadde omusiba nnyo nappipampa lwaki like wano wansi mu bitundu bye bino eby'omugaso paka eno yonna kabiina tebitegeerekeka nnyo. Omwana pampa sigimwambaza kubanga ne sente za pampa teziriho kubanga nze siziraba ng'anyogera amazima na pampa sigimuteekamu. Omwana tabeera mu pampa. Naye lwaki afaanana bw'atyo wano wansi? Omwana ebintu eyo byajja omulundi gumu n'asya n'atandika kuba bw'atyo n'asya n'atandika okuleeta ennyama muno kati ne bibura n'abeera bulungi ng'abaana balasikini n'ekya weyajja kati ne tubeera naye nga tumanyi nti byawonye kati ne bigaruka kati we byaze ne bibeerawo ebityo ng'asusuka nga ebintu nga bimuvaako naye sibitegeera. Ronnie oli ku lukiiko luno olw'ekyalo nga mu abali ku byokwerinda kati omuwala ono muwa magezi ki wuno muto myaka 17 ekyokukola kiri kyekiddako lowooza ng'erosi omuwala ono kyebadde njagala omumukolera so ensonga ebadde nsinga kwagala omwami we bonna mbeere nabo mu mikono gyange ndabe nga tugenda tulabe nga tutula mu nsonga z'amaka nga ku poliisi tutuule tulabe engeri gye tugenda otema empenda omwana ono okulaba nga ayambibwa eizi oba omwana tumusiba oba tusiba mulenzi omuwala asigale ng'alabirira omwana ensonga gye ndabawo ey'amaanyi kubanga leesagala twala muntu omu nga oli sinnamufuna
Oloza wayinza obanga lw'obuzibu ku side ya musajja ng'omusajja ayinza obba yatakola kimala mwana kubanga alabika bulungi kubona tuga mwana talina bulwadde bayinza obba bya kiganda bwe bitono bwe yeebuzaako bwe mukulaba okwolooza ki ffenna tuyinza kumanya nange nganze sinza manya kituufu kikiri wakati awo kubona waba atugamba nti omwana talina bulwadde nsindabyemu kuba omwana we bamuwadde wali ebyokunywa buli kimu alidde n'okufuluma n'afuluma sure alidde n'okufuluma n'afuluma n'okufuka n'afuka n'abeera nga buli kimu mwana muwala n'afuluma ne bamutoleeza era bagenza omuggira awo nga balaba ekisinga okuleeta obuzibu ndabirira omwana endabirira ntono kyekizibu ebyokulya bitono tewali byakulya lwakuba ye maama we ayagala tulimba nti agamba nti ebintu biri waka n'ebyokulya kyensonga enkulu teri byakwetaaga kumulabirira Ekitegeeza gwe muli olowooza singa abanga omwana afunye ku ebyokulya ebiboosting omubiri ayinza okuddawo omwana asobola okuddawo obulamu bwe bukyasobola okuddawo era talina buzibu n'obuzibu bwa byakulya era buli amutunulako agamba ndya endabirira eyo kuba kati ono baawe nga bwakugaye muzimbi amugamba asasula nyumba za sente za Land Road kati omuntu ng'omulekera 2,000 1,000 era sente zibale zigenda kumala na mwana kitegeeza waliwo obuzibu obuli wakati awo omwami seka sente ayo toyinza kuŋŋamba nti okeera ku makya n'ogera n'ozimba leero enkya n'ozimba nayo n'ozimba n'obanga sente ezirabye omwana toziina n'omwami alina obuzibu tosobola kulaba mwana wo ng'ali bw'atyo n'omuleka mu mbeera eyo kati wakati wa babiri omukyala n'omwami balinawo obuzibu bwabwe kati obuzibu tumanyi buzibu kibuli wakati waabwe ensonga singa tufuna omusajja naye n'atubudde ensonga zaabwe kyo kiri bwe kiti ne bwe kiti ne twakye tugenda okukola omuliro omwami akutaasizza nga bw'agamba so bonna atulimba ebintu ebimu tuzula ate nga bira tebiyinza ovaamu obuzibu ebintu ebyo byayogedde ebintu ebyo byayogedde nga ngwemba nyonyodde omwana talina sukaali omusajja angulira obuugi muwa obuugi nabwe kumuwa mukwata bukwasi nabwe wamala nga abusesema kati ejyokunywa sente tiziriiwo siziraba mbeera ya mwana mpozi bamuyita gift bamuyita angel alina omwaka gumu ne angel embeera mwali tafaananika abeeri mu mbeera mbi nnyo yakonzibira mu nnyumba ne lwaki obadde tomufulumya mu nnyumba ebiseera ebisinga obungi omwana oyo mbadde ntera omufulumya naye mufulumya aliwo bwe ntamufulumya naye kutambula ntambula naye bwe tunagendako abo banayiba ne batugamba omwana oyo akwekamukweka mu nnyumba tamufulumya gunaba tegukusinza ate olowooza omwana ntambula naye kumufulumya aweeru mufulumya naye si nnyo naye mufulumya aweeru naye si nnyo olina ky'omubuuzayo ekiralo nnyo omukyalo ono omukyala kyenjagala okumubuuza njagala kumanya ensonga wakati w'omwami kuna ebyokutwala omwana ewaka ewaabwe lwaki bwe bamutuusa ewaka ewaabwe bwe yalekererawo okulya ebintu okubanga talya tanywa ekyo ensonga gye njagala okumanya naffe tufune tutandikira okukola ki nti omwana yali alya anywa ng'ali bulungi ne mwezi gwagamba ogw'omunaana ne bamutwalira ogenda okulaba eri sayidi y'omwami we omwana we yalekererawo okulya nagana okuddamu okunywa ekyo njagala okumanya naffe tufune tukola ki bwe tutandikira wayinza okubawo okubuusabuusa omwana tebayinza ogulowooza waaguna omusaya ate nga bamulala era naye boera kino naye oba okiraba kubanze we taata we yakeera ku makya nanzaala nankwata nantwala ewaffe nagano we wammwe era kisenga naffe naye mba nyina kukyukako noga wano omwana kasiwa wano nowawano naye kati omukyala senga asobola otubuulira ekintu ekyo ffe netufuna tukola ki ne tufuna obuyambi netulaba ne bamuzza kalinga maama we yamugambye nti ndeetera omwana ewaffe nze nja kumutambulira ate lwaki yataddemu ekyo okumutwala yamulabirire lwaki maama w'omulenzi si yakube ye lwaki omulenzi takubira maama we nti omwana yagaana yatereera lwaki ye tatwala buvunaanyizibwa kukubira maama we ate ono ye n'atwala buvunaanyizibwa n'akubira maama we ki ekiri wakati awo babibuuza ggwe munnange kubanga all omwana talina musango ye omwana alina obeerawo ku nsi nga mulamu omwana oyo maama w'omulenzi twamugamba naye akimanyi ng'omwana ali mulwadde
naye maama we talina kyasobola agamba bugambi twekwase Katonda. Maamaw omulenzi yagamba Ngu twekwase Katonda yasobola otuyamba yekka kubanga nabo ng'ekiruma omwana tebakimanyi. Kati maama we angamba singa musobola okubira maama wange ne mwogera naye kubanga ye alinga amanyi omwana ekimuluma. Banga kuva wena omusajja oyo yandeeta nze nkakasa bukakasi sigendangako aweeru nawe akimanya atuula nga akingamba. Omwana amanyi nti wuwe omusajja omwana amanyi nti wuwe naye lwaki omwana aggwawo obulamu bugenda omwana aggwawo naye simanyi ekimuluma. Omwana tomanyi kimuluma naye nga goli sure nti omwana alina okuba nga ekyekika kyawe waali because gwatuwadde okulowooza ekyo. Omwana kyekika kye. Kyekika kye. Kati ogenda kukola otya? Omwana nze oyo mbadde njagala mutwaleko ewaka kubanga maama angambye obulwadde obumuluma abumanyi. Olina kakizikulu maama mukubireko twogereko naye? Sirinaako naye wenfuna essimu musobola omukubira ne mwogera naye. Olinako kakizikulu Aroni? Embeera si ya mulembe. Kati Aroni atukoze tutya? Kati byakusala amagezi. Tukoze tutya ekyoka kya byonna? Era tulina kukwatira wamu kulanga tufuna obuyambi. Kyenjaga okubuuza. Lwaki maama ono ye amanyi obulwadde obuluma omwana? Kati era maama we anaamanya. That's why twagala tumukubire ku kasimu tulabe. Nemiza tunamukubirako mu maaso eyo ne twongera n'atubuulirako okwo. Kuba kati maama alabika yamanyi n'alabika tamanyi. Maama kati kye tulina okukola ng'egyayagala nti ayagala kufuna buyambi ssente zimutwala mu kyalo waabwe. Katugezeeko tulabe engeri gye tuyinza okulabya okufunamu tumuweereza agende mu kyalo ewaabwe. Kyendaba kye kigenda okuba ekisinga. Kale ndoza oyinza obutabaawo nnyo kyamaanyi kiyinza kusukkaawo. So kigeza nti baba bakwasaganyizzaako kulaba nti ogenda mu kyalo ky'ojja okukola. Oba basooke omanyi kati tetubikwesiga kyenyinza okugamba. Tuyinza okugamba tusooke tufune ku byakulya. Tusooke tube nga tukulonda taba omuntu mwa ku byokulya because gugamba talya wali asesema ate bagaba bamugudde ku byokulya alidde bubi nnyo nnyo okufiira. Kati katulinde naalonga yino omwana mu field akomewo then atukoleshe. Atubuye tulabe n'embeera nga bwena ekinaddako. Si bwe kiri? Kubanga kyengambye ye waffe maama wange yangambye oyo mwana tajja kuwona we mumuleke eyo tajja kuwona ajagaruka engulu naye tajja kuwona. Kati ekisinga kumuleeta eno. Kati kyekyandeese kulaba bana ab'amateeka basobola okunyamba taata we nampa ssente zintwalako ewaka n'engenda. Kale tujja kumunoonyako taata wo omwana. Nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza nti kola airport pickup soba okoma wano mu Uganda so tukontaktinga tobawo ku kisaawo ogenda otuuka nga weeruli kasita obeera ng'obuukinze. Otuuka ssaawa 4 ffe ssaawa 3 tuba twasazeeko dda ekitundu awo nga tuli nga tukulinze tukulkaminga ntukutambuza ebitundu ebyokotola eggwanga byonna tubituukamu misana kiro tuba ffe tukola tetuwummula so tambula naffe. Ekyokubiri tosirika ng'olina embeera ekunyigiriza okitegeera ne woba okolera wa ne woba oli otya jangu nyumize ku mboozi tugigambaneko n'abantu abalaba tuwe ku magezi osanga omutima guyinza okuba ate nga gutolokoka mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups bulungi nnyo buli lwoba otambudde naffe oba odoneetinze atufisa amafuta agatuyambako tutambula otutuuka ku bannaffe okola emboozi ezifaanaganako ng'eno yennyini gy'olaba. Goyinza obutamanya nti oyinza okwetaaga obuyambi ne lw'olimanya nti embeera ekufunzizza ayinza n'obutakufunza kuba waliwo abalina ssente nga lw'embeera ebanyigiriza nga beetaaga at least ekirowoozo kyabwe kigabanako n'abantu abalala bafune ku magezi ate omutima gubeere nga gutowolokoka bulungi nnyo nnyini ddala. Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa Buloba ku nsonga y'okunyirira makeup omulembe kupangisa gomasi ku mikolo okutimba ku mukolo n'okuyigiriza. Best yatangibwa Buloba ku luguudo luyitamu oludda ensangi era mu mbeera y'emu ne mu kibuga Kampala nawulidde nti yatuuse. Ojja kuba nkuba ku nnamba zali ku screen awo eziri ku squeeze back ebifaananyi byolaba ebiriko ebifaananyi bya makeup n'ebya saluuni ate ojja kuba ng'ofuna Betty ate abeere nga akolako bulungi nnyo nnyini ddala. Mayira Angel ali ku kamera tujja kukoma mu kitundu kyaffe ekirala kino kiba ekitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi ey'omwana omuto atalina musango naye ng'ate obulamu bwe bugenda. Mutuyambeko tutaase obulamu bw'omwana ono ate embeera etereere. Kale nga tukomewo.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.